Bishop David Livingstone Kiganda at 60 ow'Emmengo Kisenyi yawezezza emyaka 60 yabaludde ku kyalo kuno bannaaye etwala okwagaliza amazaalibwa amalungi omusikazi yamwadde V8 mukyala we Pastor Cindy Kiganda mukyala we alabika bulungi bula ye ne Bishop yennyini mugumu musi mukazi akasente weekali era ekabaawo gwate omukyala we omwami we V8 nakasente weekali so naye nga twagala okubeera nga tukwagaliza birungi byereere katonga omanyi omu ku basumba abaali balina ekigambo ekiri practical ngamba abaali because nakyalina nnyo obudde bwaki bwa TV kulaba naye the last time nasema mulaba litalira bbanga lyewala ebyeggulu asobola biggama n'ekigambo ekirimu okukola mugumu ku kyo so abantu tabatunuuza ku kugenda mu ggulu yokka n'ebyansi abayisaayo mu kukiikyo olina okukola somusumba tukwagaliza amazaalibwa amalungi ne Pastor Cindy weebale kulaga bakazi mu ggwanga muno era bonna batandise okulowooza ku birabo bye batuwa banne bakazi mutuwadde boxer ze tusobola okwafoodinga mutuwadde vesti ate zifaanagana bannanga tebakolayo ekika ekirala betukola nabahafi batugamba Saimu nga tokyusa nga tuzirabadde nga tetukubye ekikalu oba buli obwana bubaga naye omukazi atakukyusiza bokisa ng'omugamba munange enkola ekyate yaali guwagaana banne mukwasa ennaku bannange atunayo ku musajja ngewa side dish oliyo wannaku otunayo bizibu omukazi ambonyaabonya bajja bikulangira amaguma naye kati saa zino bakyakwatibwa kisa kimu bibiri ndaba eyalinga akubonyaabonya yo nga wavaayo anti oliyo bamu ne side chicking omusajja agamba nze nga atandika okujjukira nti alina omukyala side chicking nga muntu yangamba omukazi ambonyaabonya kamaama omusajja wagamba nti bambonyabonya gamba kamutumami ekafumbe koloni nejji wamma kakujukize ku ni Fabulous Women Hypermarket semaduka gagade ku Namembe Road ogenda kubanga otusanga abaana bakomyewo waka mubagulire emmere mugende mugule ebintu mu wholesale ogula mu bungi n'ofisa tusaba ku muceere gwa basmati abazadde abaana bwe tugamba kati kye bagukoze bagulidde ne guggwawo kati bagenda kugula supa ne kayiso ntuwe ku basmati wa maama ne taata bokka nga babeerawo waka babiri alizi kale ensawo mugiteeke mu kisenge nga tugisenako nga weemuli kale ku sande abazadde bagamba tebawula muceere ne mutufumbira omuceere ogulinga akawunga kale naye nga mubaliise bebammwe nene ebijanjalo tubiridde ku ssomero ekimala bane tukyuseemu oba ne ku bijanjalo ne ku binyeebwa olondawo ki abakala omunyeebwa ogutedenganya n'oguteekamu ku kagondi kazigo babeteeka mu muzigo nga biwoma ebirimu omuzigo oguteekamu ki ku mukene ate owa pawuda banaye obusa bwa mukene obwo tebulayika bulungi owa pawuda Fiona Fish nze yali amumpa yaba mulungi nnyo okusanga omuntu amanyi okufumba ekinyeebwa pozi tusaba n'ebinyeebwa banaye tusaba ekinyeebwa mu kiwa obudde kireeteko kokulosavu mutetenkanye ekinyoobwa naye n'ofumba ekinyeebwa nga naawe weerabamu you can't imagine that imagination kale kakati tutunda ebintu ekimu kimu then okukola wholesale ayagala otandikawo ka retail shop genda ku Fabulous Women Hypermarket bakusuubuze kuna Membe Road opposite Ham Shopping Grounds pozi ne front page hotel ezana tuyina sauna tuyina steam tuyina conference hall tuyina ebisulo tuyinawo emmere tuyinawo buffet bwemba mwinawo enkiiko mwagala kunoonya emutuuza meetings zammwe abaami akawungeeza ak'okuwujjaalirako nga tolina gagwa mu jjaamu osobola okusalawo n'ojja eno mu maaso